Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wosinze okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ku maka ga Bakayimbira Drama Actors Regional. Tuli ne legend, is a father, is a businessman, is a legend. Wali Mkulu Benon Kibuuka. Tusanze okulaba nange bwende ogamba otya? Nsanyusa mirembe myerere. Benon oba tutandikirewo Mukulu Kibuuka gwomanyi oli otya Mukulu Kibuuka? sirina mutawaana. Tuli wano tweyagala, ensi tutambula nayo. Ensi mutambula butamu temwina tabu. Mukulu Benon Kibuuka yaani atamumanyi n'amumanya amunnyonnyola kabiwanvu ebyo. Andrew Benon Kibuuka ekisooka muntu nazaalibwa nenkula nensoma nenyingira Katemba, kati simanyi wawo oyagala. Njagala tugende ku Kyakatemba wennyini. Bakayimbira Drama Actors. Mutandika 1982 twatandikira mu ssomero Kampala High School. Twali mu litu kya class Kibuuka Matovu ne Senkubuge n'abaana abalala Yakavuma Kabenge n'abalala bangi. Ne tubanga tulina okukola omuzannyo gwa literature abagwitanga The Road ogwa Woloso Yinka nga si mwangu kutegeera. Ne tufuna ekirowoozo nti omuzannyo guno ndowooza tuguzannye. Sisobola kulimba nti gundi yaleeta ekirowoozo ekyo. Ne tuguzannya. Ne tugulaga Kampala High, ne tugutambuza ne tugenda Makerere University, ne tugulaga College School, Caltech n'amasomero amalala odi Kampala, ne tugutambuza mu bifunga na Bingo Trinity College n'awalala. Ne tugutegeera bulungi. Senior 6 bwe tugimala, Aloysius Matovu Joy ye yatukwata ku mukono ze ne Senkubuge. Yalina ekibiina kya drama kye yalimu bakitanga Kampala Drama Actors. Yatugamba nti muvaaka mujje mugira mubeera wano. Okay. Well, it's just as a vocational occupation to be busy during our A6 vac. Kugamba obugamba ni yaleta ekirowoozo yali Matovu Joy. Matovu Joy yaleta idea etutwala mu drama. Ekyo ekibiina ne kivaawo ne tusigala awo ne tugamba lwaki tutandika ekyafu. Ne tutandika Bakayimbira Drama Actors mu 1982. Okay. Bakayimbira Drama Actors olwo nga muzannya kufunamu oba nga muzannya twalinga tuzannya kunyumirwa. Twalinga tuzannya kunyumirwa na kuza talanta na ki. Kyovola ndoza kituyambye okubeerawo nti kya ssente tetwakitunuulira olubereberye ssente zajja buzzi. Kati twagenda okulaba nga bifuna tebyafunirawo definitely. Naye lwokubeera nti twalina ekigendererwa okulaga abantu nti art institution naye esobola okubeeramu abantu abategeera. Edda ng'omuntu okugamba nti oyo mudongo ng'obanga akuvumye. Edda ng'omuntu osobola kugamba nti oyo munnakatemba nti oyo bagamba abo nabo bantu nti oyo muyimbi nga tebabeerawo. Nze nawasa mu 1987 naye mukyala wange omukadde anzalira omukyala mwami Ddamulira omugenzi. Baganda be n'emikono gye bamugambanga nti owaayi muwala wagenda kufumbirwa mu Nakatemba omwana ng'ayonoonese agenda weeyi. Naye kirungi nti 87 long time ago tukyali ffenna kati kikulaga. N'olwekyo twayagala okulaga ensi nti art mulimu ogweyagaza ogukolebwa abantu abategeera. Ekyo tukakasa twakikola ate olwokuba twafunamu kasente katono mu ssomero ne tukiraba tusobola okufa ku kye tufunamu era nkakasa tulina kye tufunyeemu. Nakachwa wanjisebo ogamba otya? Sina bigambo byanzigwako. Nze bigambo abantu bagamba baya baaki. Nakachwa bigambo byamugwa kuna covid yabimala gwani naye amanya kangenze jini Nakachwa Matovu. Jini Nakachwa? Yes. Bakuzaala wa jini? Banzaala Kyotera. Yes, Kyakonda. Akaluba kaita Kyakonda. Wayingira otya site? Asite banzalira bazali bange bazalibwa obuzalibwa Ekyotera ninze banzalira mu city. Goli wa mwana wa wano? Banzalira mu city nawe yavulira ku State Square. Kati nga tetunagenda. Obadde obeera wa? Mbeera mu Kampala naye nga ntambulamu ne ngenda Bungereza bwentyo ne mpunyayo ate ne nvaayo ne. Bungereza bunya. Birmingham. Obadde Birmingham. Yes. Nakulengera ngoli mu butiti ngade nga musajja senga omusajja no mulabako ne mutwala mu KFC ne mutwala mu McDonald's ne mutwala mu Fanga ne mutwala mu mmere zonna azirye naye nga Nakachwa nga tuli mwangu kutukika kuwanjise. Ekitegeeza obeera Bungereza? Si gye mbeera. Nze mbeera Uganda naye nga ate nina family Bungereza.
so ngendayo ne mbalabako ate ne nkomawo kubanga bannakatemba bonna ba radio presenter TV presenter baani bannabitone bamaliriza bali ku kyeyo obadde okimanya ekyo beera mbutufa nti munange kankubulireko life ya bitone eno erina bingi byekusindikamu abatulaba eyo batwegomba nnyo sometimes ngobulamu abatuwebwe tulina we live a very fake life abantu abasinga balimba kye bali naye n'okwezaako okuforcinga ekintu ekyo olabike bwotyo mu bantu kubanga otalabike bulungi bajja kunyumyako bajja kugeya bajja kutakwagala baagala balumbali bulungi g'oyinza okulabazaayo munnakibitone ali obubi ennyo nga abantu bamufiirako era baagala kulaba wa bbeeyi so obulamu bwe tubeeramu obwo oluusi butugaana okuba ku kye twekolera ogenda okumaliriza ng'obitunulamu emyaka gidduka tolina kye weekoledde tolina kyoliko n'ogamba kangende ensooka empuba ey'owubeeyo ate mbeeko kyendiko yes yensonga yeyo yetudduse emisindo ogenda okuyiiyamu kubanga abantu batusuubira mu bingi oluusi nga tobirina ate nga woonolaga nti tolina ate ojja kuba mboozi ojja kubanga nga bakuyita yaggwako atalina yaggwamu so wabeerayo n'atalina naye nga talina talent kakati nakachwa otandika ddi okwenyigira mu bizinensi eno okuzannya ebintu bino otegera ddi nti nina ekitono okubeera ne talent kumanya nti na talent nali nga nkyali mwana muto kubanga kuba buto bwange ewaka wadde emyaka 7 wenzijukira nali nga nnyimba nzina nkola ki kuva nga ndi muto primary yange nembeera ne prefect wa drama ku ssomero ku Chagwe Road bwe navayo negenda St Joseph tewaliyo drama nga kusoma busomi bwe namala nemba mu bulamu bwange bwa bulijjo nga okusoma ku dropinze olw'ensonga emu oba endala nenesanga nga njagala nnyo nengamba bannange ekintu kino kiri part of me nengenda nensaba mu group bagita Pigeons nenzanyirako mu Pigeons negwa bwegwa nengamba nkoze ntya sinze naye nemala nenvayo nenga nedda sijja kukomaawo nenjira nensaba mu Kayimbira nenzalika okuzanya mu Kayimbira mu bakayimbira ne mukikuba yes. Kayimbira muli mbatwalanga ba legends yes. bakayimbira bano mwasangawo baani munsiike nze mukusangawo nasangawo bangi nnyo omwami Medi Nsereko Sebuliba yali akyalimu omugenzi Kakande yali akyalimu Michael Kakande yali akyalimu omukyala Rose Kakande yali akyalimu yazannya mu ndiwuliranga kaawa omukyala Prosina Babi yazanye nnyo mugali amakula ng'omukyala abonyabonya abana yali akyalimu omukyala banji bwendandika okumenya sijja kubamalayo because bali banji nnyo naye to break through nange okubanga ntuuka wano wentuuse it was not easy obanga olina talent kyenina okugamba omuntu yena alina talent nti olemerako lazima bakama bakulaba nti even this person is talented so it was so hard to break through era yali gwali mukisa eyo kastia wesooka kangamenga bona ba 7 team yompira nti abasooka 10 n'omu bagenze kuzanya fast 11 tebaliwo bagenda Nairobi bali bagenze kuzanya ndiwulira English version bagenda Nairobi tusigalawo fa abapapya pya bwetu tyabakatandika batamanyi bwe batamanyi nnyo so taniko kuzimba omuzannyo bali baguta Vanessa Antito bagamba jini linya genda mu kyagundi ogire ngo rehearsinga that is how I went they knew the talent I have benanya ku stage nenda niko okukola bampala yini nenzanya ne bampa kino nenzanya nenzirenkera nga nyongedde okuzimba ekifo ne bakindekera okuva kwolwo omuzannyo gwa gw'omwazanyanga ku Radio Simba Mukyala Neiba abantu wazimba nnyo erinnya ku kintu ekyo yes abamu ne balowooza nti yegwe Mukyala Neiba era nze Mukyala Neiba Yes, it was a very interesting. Kali kantu kakanyuma nnyo kyali nti yali okusoka data bayitukola kalangu kamal choice. Baina decoder. So decoder eno nga bagala bagitunde mu bantu. Netunonye concept erina kuba yetya. Erina kuba nga luwa mwami omugagga. Aina decoder mu nju ye ne TV. Then bano balirwana abe nga baavu tebalina. So nga balina okujjanga okulaba kyekiri kuki ku decoder okwagasa abantu abadajina naye gambe bannange ne bano kwegamba abawulira eringa mukizanya naye nayagala alabe ebyo babera ku decoder so that how Mukyala Neiba came nali mukyala nga ninanye omwami omugagga ng'omwami omugagga onampita Mukyala Neiba nga ndi Mukyala Neiba nga nange wengendewe mugamba nze Mukyala Neiba nze nzize kubanga ndi mukyala wa Neiba we so that's how it came to be my name Mukyala Neiba nekikwata era it was very interesting abantu bakagala nnyo so ne muzimba bakayimbira
Nama Bakayimbira yali nzimba already yali nzimba enze awengenda ne ku radio ngera banene bawe mwe balina yeti was just mukama Katonda ono okuwa omukisa oba kirobooze kino nga bagamba eddoboozi lyo I think my voice I don't know about my voice. Jean okoze otya okubeera nga okyali ku mutindo ekintu Bakayimbira bonna emutindo mugukumye mubeera waawo okikola otya kati nga gwe personally sijja gamba mwenna gwe okikola otya? Being a public figure, it's a big challenge. Really? It's a big challenge because you have to look good every time. Kizibunya okufuluma ennyumba yange NAKACHWA nga simaze kwerako mundabira mu nfudde bwe nasanga omuntu abadde nga ndaba ku TV nagamba tubalabira ku TV naye basiiwuufu so omutindo ino gukuuma n'ogamba nkoze ntya ndabise ntya obulungi weefaako because abantu bakumanyi kyovola oluusi omuntu ani andaba abamu abateefa akagamba ani andaba naye ffe tulina abatulaba. That's why twekumira ku mutindo. So kyova obeera buli ssaawa nga weekolako. Yes. Omwami ali atya? Omwami mulungi. Alistede anjagala nnyo omwana oyo. Banange. Omwana oyo Roger anjagala. Ebitenkanika. Webale kunjagala mukwano. Nsiima. So muganda wange Bakayimbira mwagenda ne mukikola. Ate ne mubanga ababuzeemu. What happened? Kino kyanyinza okugamba nti katemba ono omulaba waliwo ekiseera bwe kyabeeriranga oteekamu nga tofuna entertainment nyingi esika abantu balina emipiira abantu balina biki ebintu bingi nebibeera ku mativi oluusi bibasika nga tayagala genda kuvaayo genda mu theatre kati bakama baffe nga balina emirimu mingi bali ku radio balina emirimu gyabwe mwami Kibuuka alina emirimu egimuliko giringa kasikanvu simanyi mukulu wa Kisiga simanyi waaki mwami Sengo webale nnyo mugendo ga tulina okukola ate bannange Buganda kwegani tubeera awo naye nga the good thing with them kye balimu bakyagala bakyanika baana bato paka kati era bafubye okwenga bakikuuma. Are you guys muli ku kiwano right now? Tuli wano twagala n'okubuulira abantu tulina YouTube channel bagita Bakayimbira genuine. Genda kuliko emizannyo gwe atandaba kulaba boogere osubwa babadde already abalaba abandaba temweraliikira boogere tugenda kumwongerako kubanga twamuleka awo abantu beebuuza byaggwa bitya Nakayiza akola ki ajja kuliko Donabera kuliko Byansi kuliko Mukyala Neiba kuliko ebintu bingi nnyo. So mwakoze YouTube channel ebintu byammwe bigenda okubeera exactly emizannyo gyaffe gyonna ng'osobola okugenda okunoolaba ate nange kenyini kamwa koogera ninajja bayita Neiba series. Neiba series. That's my own YouTube channel. Eri ku YouTube. Oina channel? Nina channel. Nze mpandiika Neiba series. Okay. Yes, teka mu Neiba series. Ogenda kulaba obuzannyo bw'empandiika. Nja kuteekanga ebyenjawulo ku Lwomukaaga, ku weekends ate Monday to Friday. Mwagaano tuwa ebintu bino ku YouTube. Nga tetutegeera bintu byammwe gye tubisanga. Nga muli nnyo mu mainstream. I think. Okitegeera. I think. Si buli muntu nti abeera ku .com kumanya kangambe nti tutegedde luvannyuma nti you know what this thing pays. Yes. This thing abantu abatutulaba abali ebunaayira abatasobola na kujja mu theatre basobola tulabira wano nentuka tugamba netuzuukuka it's a year now twaddeyo nenga ate abantu balete bana kugitegeera bulungi era ne bogenda videos ezimuzira nti zimaze mwaka so tubaddeyo naye ya Neiba series yo yakatandika naye ya Bakayimbira genuine yo ebaddeyo. Now we're trying to tell you people YouTube channel Bakayimbira genuine, go subscribe and watch and enjoy and laugh and kill your stress. Yes. All right. Yes. Mwebale nnyo mwebale ddala mugende ku YouTube channel y'Abaganda baffe bano mu subscribing n'amaanyi agaddala ebintu gye biri kuba buli gyomba noonya ngamba abantu bano balagawa bali luddawa biki ebintu byamwe tetubitegeera so mukomyewo n'amaanyi ddala oba no we are launching a new one Byampuna the chain of lies twagala tulaga abantu nti olimba bususse mu nsi naye ko kimanyi nti no nze kati we nakulira walingawo obwesigwa naye tewakyali bwesigwa obulimba bufuuse tewakyali omukazi gweyagala akulimba gwe omukazi gweyagala omulimba omwana gwozaala akulimba. What is it and where is the world going? So the chain of lies musomesa
ole osanze gye no Kayanja agenze naye agambye nti bakayimbira bukyatandika ogiraba gwe ngagenda nalaba omuzannyo nayiga agambye nti alaba omuzannyo gwasooka abantu bange. No, we don't. We don't. Byansi. Ebyo byansi naye kwali. Byansi gyali. Kwali Dubai Sempata atasasula boda nga abonyabonya abantu kwali. All right. Yes. Tweyanze nnyo, tweyanzege. Je nja kunoonyaako maaso awo. Tubeere nga tutegeera. Ogambe YouTube channel yo? Neiba series. Choboteeka mungo oteeka nga ogwa kujina kacho. All right. Yeah. Omwami mundabire. Mugambe ntya. Kagala muga nti abasajja bamutumidde. Kimuyisa bubi. Baruko amutumidde. Kale nja mugamba. Bwe bale nnyo mwe baddala bwe tubadde tukwatagane next time.